Abaka ba Parliament muliro gwennyini gwe bafubutuka bagamba Mpuuga de Mapuuga byaliko azannya alina okugobwa kuwa commissioner era nga olwaliro tulina omukulu Nambeshe John Baptist ono nga ye whip chief opposition whip oba yakubiriza ludda oluvuganya mu gavumenti ya Kyagulanyi mu Parliament era nga yali mu bigere ya Joel Ssennyonyi mu Parliament. Bagamba nti bonna abaali enguzi bonna abaayegabira ssente z'omusolo mu bukyamu Parliament balina okugifuluma. Twakyali muzannyo nti Mpuuga abadde azannya bye yeetutte mu kkooti yabadde ali mu kunywa ku kacaayi naye tebigenda kuba byangu ye nga bw'asuubira. Kale katufune John Baptist Nambeshe ebigambo bigambe. Tuli mu kaseera ak'agazigizigi. Njogedde kazigizigi ku lw'okuba baatandikawo mawulire gano agatambula ku social media ne batandikawo exhibition oba mu Luganda mugiyita mutya? Akati omwoleso ogwo era kituufu. Omwoleso ogwo ne guleeta ne biri ebyona ebyekweka n'ebiri munda n'ebiziina n'ebyanika ku telefone oba ku radio mast mulina mast nga mpavu n'ebyanika ku mast waggulu. Kati buli ali mu nsi yuno n'ategeera ebiziina bye tulina mu kitongole ekyo. Era kyaviiramu okusalawo nti ffe nga National Unity Platform twekubemu torch self introspection naffe nga abali ku ludda oluvuganya ate bw'ojjako ekyokuvuganya ffe aba providing bukulembeze ffe abakulembera olw'okuba bw'ogamba nti kulonda leader of the opposition Nampala biki aba mu pate erimu ababaka abangi ye National Unity Platform. Kati bwe twekuba matooki munnaffe yasangibwa nga naye afunye akasente etategerekese bulungi ng'ate omulimu gwa opposition omanyi nti tulina keeping a government in check. Bigamba kulaba nti tuteeka gavumenti kuninga etuwe omusana mungi mu saasaanya ne mu nnyingiza y'essente. Kati omulimu ogwo kitegeeza olina okuba nga oli mwesimbu ate nga toliiko bbala oba lufunyiro mu bino ebyenguze. Kati bukulembeze ne busalawo ndi munnaffe ali commissioner ate yaliko leader of the opposition asooke adde ku bbali ensonga zino tulabe nti ffe tukulembedde nga tulina kyakulabirako. Kyaviiriddemu censure motion kugwawo netandikibwa ne ba NRM right naye kumpi buli owa opposition bagisayininga. Mulimu batasayininga batonotono naye abasinga ba opposition basayininga olw'okuba twakola whipping ennungi naye kyaggyeko abantu enviiri kooti basaze omusango. Eyo kati wetwogerera eyo censure motion wadde nga yali efunye emikono egiwera esigalidde kugireeta ku floor. Kati tesobola kuba na bulamu okujjako nga wabaddewoko omuntu asobola kuwapiiringa gundi ruling eyo ya kooti. Naye kooti nga bw'oziraba ne bwe baapiiringa kirabika kiyinza butayildinga kyamaanyi naye nga wetwogerera kusinziira ku ssemateeka esiga eryokusatu ng'eri erya okulamula ery'abalamuzi bwe liba lisazeewo Parliament tesobola kuki-challenginga kwegamba kukisimbamu ekkuli. So wetwogerera censure motion tekyalina weeyimirira ku floor ya Parliament. Mpulidde leero sponsor wa motion eyo the Honorable Theodore Ssekikubo ng'asaba speaker aleme kutwala kaseera kawanvu aleme kubeera nti
ate aliwa negundi ne ruling ya court abeerenda ateeka gundi eno censure motion ku order paper speaker amugambye nti akasita tukyali mu biseera byaffe bituweewa gundi rules of procedure naku 14 tezinagwayo kati gwe beera mugumu tuula teleera ntenda olindirire gundi naye kyemanyi ekyo abadde amudiza kusinzira ku ssemateeka ate ne bwe baapiiringa by the way ne bwe baapiiringa decision eyo ya court still parliament tesobola kuteesa ku nsonga eyo ku lwa subjudice waliyo rule eya subjudice nti kintu bwe kiba kiri mu kooti temukiteesaako so wetwogerera obulamu bwa censure motion tebuliwo. Nina njagala ontwale Honorable Nambeshe Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti decision oba ruling ya kooti erekawa okusalawo kwammwe nga ba NUP? Ffe nga ba NUP tetunaba kutuula naye nga tugenda kukokasinga naye nga tetunaba kutuula nga kokasi ya pate ya NUP. Ne leero tubadde mu shadow cabinet gyenkulembedde olwokuba oyogedde bulungi the honorable leader of the opposition taliwo ali bwero akakalabira official duties ne tusalawo nti caucus ya opposition number tugenda kutuula naye tujja kulinda gundi leader of the opposition akomewo ndyoke ngiwipinga oyo rolo yange yakulaba nti kola bukunga bano bonna bali mu opposition olwokuba pati ezo zonna ziriko whips kati abo mba njogera nabo individual whips eba whippinga bamembers baabwe tutuule ku nsonga eya regional sittings eyokuba nti parliament egenda enaatandikira kutambula era kalenda etulaga ndi bagenda kutandikira eggulu Northern Uganda. Ffe nga opposition obukulembeze bwasazeewo bubeere nti busalawo okulangirira boycott. Twekandase tetusobola kubeera nti twetaba mukozesa obubi essente y'omwiwa omusolo. Kale wetwogerera ekyo okusalawo okwo twamala dda kubuulira bannaffe. Nawuliddemu okwemulugunya nga kuva mu bamemba ba opposition nga omu ku abo ye whip wa DP kirungi ava engulu mu Tochi constituency ava gulu ng'agamba nti si kituufu ffe nga aba Northern Uganda obuteetaba mugundi mu regional sitting eno ate ne bakifuula bakyogeredde mafukule ne bakifuula kya pate ya NUP. Kakati ekyo kireesewo ebintu bibiri. Baleesewo okugamba nti NUP ya Buganda teyagala Northern Uganda batuzizaayo mu mirembe giri ekyenkaaga nga abavuga Uganda aba Northern Uganda nga Obote bwe yayisa Abaganda n'okuyingirira olubiri ebyo byonna ne bijjanga bya busosoze buli awo. Nga situnayingira nnyo wano mu regional city. Yes. Obadde olina wontwala ogambidde nti ku kino ekyasaliddwawo kooti tuyinza okutuulamu ng'abakokas awondi sitegedde ekiwosuubira abakokasi egenda okutuula ya general caucus ekyo kijja kuba kimu ku items ku agenda. Kakati sobola ku preemptinga caucus gyegenda okusalawo olw'okuba okuwange kwa kukunga bukunzi bamemba aba caucus ya opposition erimu bantu 19 bonna bajja kubeera ndi bateesa ku nsonga eyo naye ne bwe okiteesako teri kinene kyogenda okukyusa
olwokuba kati kooti ekintu ekikutte ne bw'ogamba nti oddeyo okole apiiru tejja kuzuukuza omufu ono nti mumuteeseko mumuziika muti oba si mufu kaŋŋambe nti omuntu ali ku cupa azirise omuuza addayo atya engulu omuuzaayo otya engulu ekyo kijja still kusibirwa mugundi mu rulu ya subjudice kulwokuba bwe bandi bakoze apiiru subjudice ekukakatako nti tuli supposed kubeera nti oteesa ku nsonga eyo. Mbadde ngoberera ebadde mu press conference okwogera kwa mukulu Mathias Mpuuga agambye nti kino kekiwedde agenda kwaŋŋanga ababadde bamwogerera amafukuule ate nga mmwe badde mugamba nti wagamba nti abamwogerera amafukuule bo be baani mulimu empindi ku mabega kati ate nekyo kya butiitiisa obutawoogera. Nze omanyi kyova olaba ewange bampita italanye. Nze njagala nnyo amazima ate mba focused bwe mba nti njogera ku bantu olina okuba mentioninga bantu kyabo, bantu abo ba NRM, bantu abo ba opposition oba ba pateyo gy'olimu olw'okuba nze mumanya ali munnaffe ali wa NUP by the way oyo omusajja gweyogerako yaliko negundi mukulembeze waffe yali leader of the opposition era kati akyali gundi nga commissioner wadde nga obukulembeze bwamugamba nti abeere nti stepping aside. So yabamanyi olw'okuba sobola kutegeera bantu kibayogerako. Ate ekirala simanyi wa issuing a warning ategeeza kubakola ati kubatwala mu kooti kubafunaana okugolola etumbanga kyemanyiko tasobola kuteeka gundi amateeka mu ngalo nokugatwalira mu ngalo ze. Simumanyi nga ali violent. Kyemanyi ndowooza ategeeza abali mu constituency ye ababadde bamuyisaamu amaaso nga balowooza nti gundi eno sensha motion emutwala. Anyway ebyo bikyasigalira mu gundi mu suspicion sobola kutegeera kiki kyategeeza. olina kalika wakonyeko nga tutandika nakati okwongedde nti gwe nga nampala wa ludda oluvuganya gavumenti tikuvunaanako okukunga bano bonna bali ku ludda oluvuganya gavumenti bonna bawulize gy'oli munaleko nambuki ya kwegamba mulimu abatono bensobola kunokolayo amaanya nga kati oyo gundi omubaka w'Elwengo gundi Dr. Kagabo waliyo noono w'Enjeru abo tebakyawulira abo ate sisobola kugamba nti tebawulirira ddala naye nga kuba nti bo banaabira pate mu maaso ne openire ne babeera ndi basinda omukwano ne gundi ndala omusajja omulala ekyo nekitujjako enviiri netugamba misana gino bano ne basalawo kutuwabulira ne bagenda mu PLU naye bantu abo ne juzi nakyogeddeko batwabadde twabadde ne caucus yasoose yafunye manyi caucus yaffe ya NUP yafunyeyo obukulembeze obupya kati agikulira yegundi honorable zake ono wegundi w'Emityana kati yakulira caucus ya NUP kati nze nagambye nti kati nga bwoze n'enkuba empya namugambye oze n'enkuba empya olwokuba namulabye engeri gyali kutukungamu mu ngeri gyali kwogeramu naye mugamba tukolere kino abantu bano tetubayitangako tuyitireko Bashir Mbaziira
kulwokuba simulabangako mu meeting zaffe era ne bwe bamuyita wali olwo namwegayirira ajje ekavule n'agamba wafiira muloge akati wano namugambye sebo nemugamba nti ate oyo muleke ndeetera wano Kagabo olwokuba Kagabo we are on good talking terms incidentally we tusingana twogera naye kirabika tetufuddeeyo kuleka ndiga ziri Yesu zeyogerako bayibuli ogitegeera vere sebo waliwo wegambira nti okulaga nti obwagazi n'okulumirwa endiga zo zino 99 zolina zireke olwokuba ziri safe naye noonya eri tetukikoze nga pate kati ono namugambye ndi nga bwoli nti kati olukulira gonde caucus kola ekiraga si kyamagiro necessarily naye ekiraga nti we need each other buli omu yeetaaga muune si kugamba ndi gwe watuuka arrivalism yetukola obubi kati oli n'alowooza nti kati oli mu kifo ekyo ono tomwetaaga olwokuba awabye singa twamwingeginga oyo Kakabo ne munne tetwandibadde nti tulina gundi eyo distance apart. Yes. N'oyo wegundi wenjeru basatu bokka ate waliyo omulala eyawaba mpaayo erinnya erirala nze ndaba agwa asatu bokka ababaade tebajja mu meeting zaffe ndowooza juzi ne honorable Gonde Mathias Mpuuga oba juzi ye teyajja mu meeting naye sikitutende alina okumuleeta namugambye betuludde nga tetubeera nabo naye nzijukira meeting yaffe yasembayo nalimo ne Mathias Mpuuga nga tuli ku nsonga eyo ya service award ya $5,000,000 teyise obanga ddene nnyo kati tusobola kumwayiriza ndi ye tajja mu meeting zaffe nedda sobola kumwayiriza ate Zake nga tanaddamu kyafunyeeyo abawagizi bayitirifu nenkyebaliza Mukama kati ng'alina okukitwala because mu democracy majority yetwala olunaku sebo ne bwoba muli tokyagala alina okukiimplementinga kulwokuba kiriko bakiwagira abawera okitegeera sebo response ya Zake yabadde positive yanyenyeza omutwe nga amanya nti akiikiriza akirabyemu egumba. Is bound by mu shadow cabinet eno mulimu ba whips shadow cabinet membership involvinga ne ba whips aba parties ndala kati ngoyo yagambye nti takiriziganya nekyatosazeo ali conflicted kwegamba yesanze nga ali ayogerera ku njiizo n'ez'omumwa olwokuba ekisooka ali member wa shadow cabinet ekyokubiri ali member wa Acholi parliamentary group oba Northern Uganda parliamentary group kati decision bwekole wanga mwena muli ba member muno abali abangi ne ba voting ne kiyitamu kikukakatako kye bayita binding is bound by that decision of the majority will always take their way, the minority will have their say. Igwe olimo minority okoma ku kyogerako bwogezi naye okusala okuba kwa majority abantu abangi ekyo kimukakatawo bukakasi kubeera nti awipinga bamemba be bakiriziganye nekino naye kati ekimusibira eno nabeera nti ayogeredde ku omumwe gumu naye ng'ayogera ebitakwatagana nga ate binding resolution ya parliamentary group gyavaamu ya Northern Uganda naye musibidde eno
olwokuba ava Northern Uganda bambi kati kye bayongeddemu ekyobusosoze kijja na kino nakirowoozezaamu bwenti nti oba engeri leader of the opposition alina emirimu ebiri ate alina spokesperson wa party. Ekyo nakyo kitukoze bubi. Kati bano bamulabira mutulu kulwokuba baguddewo olutalo nnyo ku NUP. Ngamba ye tetwasazeewo nga opposition. Olwokuba nze ndi chief opposition whip. The Honorable Ssenyonyi ali leader of the opposition. Si kugamba ndi leader of NUP. No. Tuli ba opposition yonna erimu parties mukaaga. Naye lwaki bakyesibe nti yayogera yali spokesperson wa NUP. Awo ensobi ndowooza pate era lwe tugenda kufuna olutuula olw'abakulembeze ab'oku ntiiko nja kukidda mu buusi tulabe nti tuyamba kwawula kuteekawo mirimu omuntu n'abeera nti abantu bamukwata bubi mukazi musajja Hermaphrodite kati omanyi bw'oba nti gwe okulembera opposition namba ate ne bakulabira nti ate wano oyogerera olwokuba ekibiina kyaffe kiri na shortage of manpower era argument eyo omuntu ayinza kugyesibako kyekyaleese bino ebyobusosoze bamanyi ab'engulu eyo tebaagala NUP bagitandikira ku kaseera Oulanyah ali mulwadde mu Seattle bwe yali omulwadde abaana baavaayo nga zaffe baali ba opposition tosobola okugamba nti naye engeri gye bayambala ne ba-identifyinga naffe aba NUP engulu yanyiiga nnyo byajja ne ku floor ya parliament nga bagamba ndi abaganda babeesibako kati omanyi wadenze mu NUP omubaka siva mu Buganda naye kulwokuba majority eva wanowa e Buganda kati bano abaagala kujookerera amafuukule bagamba nti pate ya mu Buganda abaganda tebaagala baki eb'engulu kati ekyo bali kukyesibako bakikozese kulaba nti ensonga ennene yennyini ey'oku protectinga sente z'omuwi w'omusolo baziriira awo nga bekwese mu tribal sentiments okiraba kale ekyo still tujja kweyongera ne omupango n'oba pulaani yaffe ey'okubeera ne kokasi tujja kubayita olw'okuba abasinga mu gundi Northern Uganda nabo ba opposition mbaddeko n'omu leero mu gundi mu meeting yaffe ya shadow cabinet yembadde nga nchairinga era n'aleeta ebyo byennyini n'agamba nno mwasazeewo nga NUP kulw'okuba ndabira ddala nti mwali batono singa mwatuyita ffena kati omanyi bw'oba oli mukulembeze owuliriza olina okuba listening is good omukulembeze n'agamba kiki kyennyini kye mutya mukokasi mutuyite ngamba oli mutuufu tujja kubayita naye katulinde mukama waffe abeere nti waali abeere mugundi mu meeting eyo tubeere n'okusalawo tulabe oba bwe muba ndi mutusinza amaanyi tujja kugenda n'ekyamu olw'okuba bino bya demokrasiya naye omuntu aleme kulowooza nti ffe tujja kuba ku mulamwa ku lw'okwagala kukozesa kino ekyokugamba nti baganda bano ab'engulu ebyo bikozesebwa kwegamba kutuwabya diversionary non issue olw'okuba abannayuganda si basiru era omuntu alowooza nti Ugandans are gullible. I think bw'oba oli mu parliament akaseera k'olowoozezaamu tokamanyi abantu nze bwe nategeera nti bantu bagezi nga omwoleso kugenda mu maaso olaba nange neerwanako nze kamu okwogera ne mbagamba ndi banange banteekako nti ndi n'omwana wange yampa kacayi
nambeera mu ofiisi yange tayagala kuvaamu nti omwana oyo yeesiba mu ofiisi yange nti bwe betunula bwe bati nga yandeetera kyayi ate yandeetera kya misana ate kwe neesiga nti ekyo nakyo nakola nsobi nengezaawo okubeetondera neŋŋamba tuli mu kazeera kazibu. Olaba negundi omusirikale bamuyita tinyefunza oluli yagamba nti nemubaane atambula n'amaazi ge muki mu kooti nti kale omuntu gwesiga mu byokulya newoba oli politician gwe baagala ennyo olina okuba nga omwesiza ekinene nnyo kale tekikukola bubi naye munyambe mumpe gundi mumpabule tekikukola bubi nobeera n'omuntu nga lukana ayinza kuba nga relative yo nga wuwo wa munda banzizaamu bantu bampisa bulungi bangamba bwekiba bwe kityo abo tewali mutawaana kati nakyusaamu kati naleeta atali wa luganda lwange ate wawano mu central kati ndabe kyeboogera kati napondoka ate basinga bakirabye nti sajja twamugulako olutalo nga sikituufu bamuulesa abo ate kyova olaba ngambye nti eyali alowooza nti public abantu betusavinga bali gaalibo ekyo beerimbye era noono gundi nakyemalira president Museveni kulwokuba yakozeseza emundu bulungi nnyo to create fear. Manyi obutafaanana Kenya ogezaako kwekalakaasa wano ojja kufuna bantu batono olwokuba ya creating fear naye tojja kukikola forever kiringa kunyigiriza gundi oli opusi lwe bagigoba mu nyumba nantunulira neŋŋamba abaana mmwe mugireke olwokuba mugisumbuye wano mugigobyo ne mugijja wano ne mugiyiza wano naye bwegenda kutuuka mu gundi musonda wali ejja kugamba kanelwanako bwatufatufe waliyo omusajja yatambula n'akanyonyi tukayita mu linnya lyaffe sikalina mu gundi naye nga mulalu n'atambula tulina oluguudo ewaffe baluyita Circular Road n'atambula nako ng'ayogera nako n'atuuka awantu ng'akooya n'agamba kati we tutuuse tulina okulyana nanga balamu nja kukuluma sebo n'aluma akanyonyi ate nga kamubadde mukwano nga kakutte bukuuzi nga kamanyi nti mukwano gwange. So waliyo embeera weetuuka ne mugamba enough is enough. I will not trouble myself beyond this. So abo abalowooza nti regional meetings za mugaso nnyo bali kuzisiika kalanja kalungi kennyini metemete zirabikire ddala nga zigenda kukaza nnyo okubeera z'omugaso nnyo mu bitundu byaffe. Abalonzi si basiru n'abo ab'engulu bennyini tekijja kubatwalira kaseera kati wano babasibye akatambaala naye linda baveeyo ojja kulaba embaga. Mwabali ku ludda oluvuganya gavumenti ekintu kino mwakitunuulidde nga ekitaliimu kalungi yadde lwaki? Kulwokuba parliament by its nature tebeera nga otutte plenary gye twogerako nti plenary tekola mirimu gya komiti kati waliyo komite ezagenda wali eya health yemanyi ekyaliyo eya infrastructure yakomyo waliyo yako government assurances yakavaayo nayo nyingi zigenze naye komite ezo we zigenda zikkirizibwa kufuna witnesses beba abajulizi abantu bajja kati for instance ya health egenda kuwuliriza ku bya nodding disease bagenda mu maka ne basangamu abaana bazadde ne bababuuza embeera biki ne bawandiika report eyo bagireeta mu parliament. Gwe ne bw'obeera oli paramount chief sebo ne bw'obeera Kamalabyonna ne bw'obeera Magulu Nyondo otuula mu gallery toparticipatinga mu babaka beboogera bwe baleeta report eyo ababaka bokka be bakubaganya ki ebirowoozo
kakati ekyo kyetaaga kukyusa ekifo okwogera ku bintu by'ekifo ne bw'otuula wano wa e Kampala kasita bano bakuleetera report onfuna still wano mujja mwandikoze mulimo gwe gumu gwe mwandikoze wa eggulu mbuulira nti eggulu bigenda kukyuka bakyameni ba 5 abavudde mu Northern Uganda oba ba Paramount Chief babwe bavuddeyo mu magundi nabo bajja kukkirizibwa kubeera nti badeliberatinga ku issues ez'engulu oba mbuulira nti bwe babiteesa mu kitundu kyennyini kigenda kukyusa embeera awo naawo bagiyita apalefe 17 ekkula ery'omutwalo waliwo obubaka buno bwenjagala tusooke tufune then bwe nkomawo ne Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti yoliba Kushiti Nambeshe agenda maaso n'okubanga annyonnyola ensonga kanzye addressing service delivery concerns. For instance, ofunye sitting egenze kunoonyereza kati ba health kunoonyereza ku bulwadde kinyanya mutwe bakole report bakubuulire nti tulabye nti embeera eno yeetaaga obuyambi ekyo tolowooza nti okitutte mu bantu ba wansi nga bwe bali ku reasoninga nti kati kino kiyambye kuleeta parliament kumpi n'omuntu wa bulijjo si kyekyo bw'oba oleeta parliament kumpi n'omuntu wa bulijjo okikolera mu committees ne zireeta report ku center baagala kugamba nti ate beekweka ekyo kimu kyakwala kulimba nti beekwese mwekyo gamba nti muntu wa bulijjo abantu ba bulijjo baamanya nti bonna tebasobola kwekiikirira enteesa ya demokrasiya yatandikira mu Greece. The Greeks ne basalawo nti kasita ekitundu kisalawo ne kyeronderayo omuntu omu ne kimwekakasa nti ono ajja kutukiikirira tumuyise mubaka agenze ku ludda lwaffe omutumye ekifo kyonna kyanaabeeramu bw'atuukiriza ensonga zammwe nga bwe mwamwesiga tekiriiko enjawulo nakugamba nti bwe tumuleeta wano kumpi n'ayogera nga tumulaba awo kikijja ku addressinga ebintu byaffe oba kireeta enguudo gireeta amazzi bikino lwokuba ne bwe mulaba ng'ali muntu ali kwogera nti twagala kulaba ku babaka baffe nga boogera ekyo bandikozeeyo gundi ku mulembe gwe tulimu gwa .com screens eza enene ne bagamba nti tufunye reports kuva ku makomiti agawera kubikwatagana ku bizibu byamwe ebyengulu tuwaddeyo ennaku 3 nga tuteesa ku byengulu byokka tubasabye mubeere buli kugombolola tuteese ekyo kijja kutwala sente ntono nnyo manyi parliament kyetegeeza parliament ogiyita emmere abo basajja n'abakyala abo nina kyenjagala kubuuza ekintu kino ndaba ng'ekyazze mangu esente zino ezigenda okukolabira parliament yazijja parliament omanyi sente bazikolera gundi ku ekitongole organ enfuga parliament bagiyita parliamentary commission akati parliamentary commission eyo efunaanyizibwa ku budget ya parliament kusingira ddala ku welfare y'ababaka kati bwe basalawo nga batudde ne bagamba nti kati zino sente tusalewo zigende kuzimba olaba kati parliament eyo erimu ne projects zekolako mulimu kati nga kuzimba ne roko wesalawo nti tuyimirizemu omwezi zino ezandikoze mu kuzimba wano zigende mu regional sitting tokigaana bwe batuukala wano ne bagamba bananyi kuliko ka balance ketulabye ka $5.4 million $5.4 million tubiwe leader of the opposition
bina tubiye commissioner akati bwofuna ebitaano nga opposition leader ate nakasigademu n'okweyongera nga commissioner ezo zizibeera lwenda ati obuulira omuntu wa bulijjo agamba yiba nange niye award service ejango amaze emirimu gye niye ogifuna otya mu kutandika emirimu ekyo kyekyaleeta kerere enene nnyo mu gundi mu exhibition mu mwoleso kati kino ate omanyi ebintu bizuulibwa nga kiwedde mumaze kwonoona kati bino beebaze mukama parliament yeebaze mukama nti ku mbalirira entuufu n'ensaasaanya ya parliamentary commission kino kikyamu nnyo kigenda kuswaza ate kutulabisa bubi nnyo mu maaso ga gundi g'abantu baabwe bajja kugamba nti bano bafuniddemu olw'okuba oze bakuwadde mitwalo 40 buli lunaku naye nga ze bakuwadde si za kugamba ndi kukulabirira yalaawo ensi yo egenze ku account ate bintu bye muteesezaako still tebirina impact nti bigenda kukyusa gundi embeera kambuzeemu awo wenyini kamalibonga tulina okuvaawo nammwe abatagenda kugenda yeri kutuuba akasente ako kanajja ku akawunti nedda lw'okuba bino bakoze abanagenda osayininga tomanyi nti kino kya regional sittings kirimu gundi kati nga committees zino ezigenze abagenze be bafuna allowance abo abagenze lw'okuba kati kiringa kino ekyabasayininze ku censure motion abantu babatiizatiisiza nti kati bw'oba nti wasayininze ku censure motion eyo tojja kusigala mu bitabo ebirungi n'obukulembeze bwa parliament nebibeera nga ebyokusaaga ate nalabye abantu aba bajjeyo mugundi mu platforms eza parliament babajjeyo bawoloma mu group kati webatuukira okubajjira mu group ku lw'okuba totoyinze line tokkiriziganyiza na kino bakulu kye baagala ale ekitegeeza ku luno abakkiriziganya bajja kugendayo bebagenda kufuna allowance bagiyita pavm 17 kano kankakubuuzirizza kuba owuzikanako ku nsonga eyo ogambye nti parliamentary commission yetematema ensonga zino mwandibadde mwazitegeera ddala mwete mutuula ne parliamentary commission opposition teminayo bamu nga sinagenda awo njagadde okugamba nti kati olabire ku kya accommodation tojja kusasulirwa accommodation asuze yasasulirwa accommodation asuze yaweewa emmere asuze yaweewa amafuta yalabirirwa yasayininga wali gundi eyo bakiyita inland travel inland bweba overseas etiketi egira mu maanya go padiemu egira ku lwa tiketi eyo gyofunye kitegeera so ebyo biri person buli agenze ate bajja kuyiika bungi nnyo kulwokuba bayitirivu obungi ba NRM ombuuziza ku nsonga ey'ogamba nti parliamentary commission bwetuula ekintu ekyo manyi ati nze situula ku parliamentary commission although etteeka eryo toofu nnyo nfu nnyo nandibadde nze ne government chief whip tutuula ku commission naye laba nze chief opposition whip ne government chief whip tetutuulako era eyo complaint already yatuukaawo mu legal and parliamentary affairs kubeera ndi batereeza etteeka eryo naye ffe bwe tuwulira speaker leader of the opposition yeekaabidde kaseera kayiseewo kati mbuno gundi bwetuula tebamuyita ekyo kikyamu ate ekyasinze kutuujjako amatu
gundi yatuula business committee okuba teyayogera ku kalenda eyo ya regional sittings. Kalenda yajabuzi ng'eyisibwa olw'okuba be bangi. Buli mu komiti ba NRM be bangi. Ne mukezaako kulwanyisa mukoma ku gundi kutuukiriza nti tutuukiriza mukolo naffe tukyogeddeko to have our say. Naye kugamba ndi olhavu yawe ekyo kiba kya majority. Kati amazima gali nti n'ebbaluwa eyamuweereddwa ku lunaku lwe yakolerako press conference, yes, baluwa eyo yamusaba akole omulimu ate nga si gugwe okwokukunga bamemba aba opposition. Obola banasutuka n'ekipinga n'engamba ogwo omulimu gwange okujjako nga waliyo ku naye ate nze okunzigula kuku gudi taate obanga oli kukuba gundi olwasi ojja kugudde ku lutalo. Nze alina kusuppose namugamba speaker n'agamba wama tukoze nsobekali meeting gye tugenda kuyita chief opposition whip, government chief whip, leader of the opposition, leader of government business, never speaker bombi nekutuuka naguno okwaga tebatuyitanga ekiraba kale ekyo ekya commission speaker yekaabidde kumala kaseera kuva Masters Mpugalo yabeera nti aweereddwa gundi Fatoya kuba alekera gundi emirimu egyo kutuuka leero meetings ezo tuwulira kusinziira ku Honorable Joel agamba nti zituula naye tebamuyita. Mbajirita Pale FM 17 mwenda ekula ebikuriza kujukiza White Star magikisa bino badde birungu okubamba naffe babiriko mu moyo kwa tugenda kuduka kuli okumpa supermarket oli kufuda obulima store mugondi mu report gyalina tuwulira abantu abafudde ababundabunda n'essente ze baawadde kuziika. Weewaawo mu debate ebaddeyo kyesanze ndi mulimu bwe baasiize nga tebanaafuna n'essente ezo. Wabadde omubaka ava Iganga Muuma gambye nti omu ku we baasiize tebalabyeko wadde kasente ku miliyoni ez'ettaano. Ate nga batusitwako ebisako bafuna gundi miliyoni emu. Ekyo nekyo kyebuuziddwa mu kulookoba ebisente ezo ezifaanagana. Tebalina policy nga gavumenti eri awo nti waliyo regulatory framework emanya nti sente bwe tuba tufiiriddwa omuntu afiiriddwa mu gundi mu bigwa tebiraze ng'ebyo aweebwa sente bwezi kumuziika ono okujjanjaba aweebwa bweziti oba compensation ebeera bweti tebalina gundi eyo structure eri awo yankalakalira tebagirina. Kale olaba ng'ewange e Bududa nze singa mbadde mu lwokuba numiddwa wamu bantu abafudde mulimu abange abewange bebugisu bangi nnyo olwokuba eri baabawa emitwalo 3 eno babawa miliyoni 5. Olaba waliyo bawa miliyoni 5 okuziika oba 10 niyuno ne bamuwa kati nebeeramu nga temulimu gundi nenkanya. Twogedde ku kintu ekireetera gundi Kampala Capital City Authority kubeera nti emanya ekizibu ekiryo naye netagitu olwokuba for instance mbabuuziza neŋŋamba minisita muli bayitirivu obungi babiri balamba ne mumanya bulungi nti abantu bano weewali kaseera koona ebigundu bino biyinza kumbulukuka ne bireeta ebizukulu okuba amaazi agayitawo ne Lord Mayor mu January mwenyini yawa warning. Waliyo ne warning eyava mu World Bank nga bakoze environmental impact assessment ku kifo ekyo ne ba warning. Ate eyo yajja dda mu 2008 nebeera warning eyava kuba bakola study conducting a study kuva Makerere
nebeera warning endala yava munema mu mwaka 2020 nti awantu wano abantu bandibadde basenguka ate nga nema yerina okuenforcinga gundi environmental law tekikola ereka abantu ne babeera mu bifo ebyo ebirengerasi kati n'obalaba ng'ate bavaayo okudukwirira abantu nga bafudde so ebyo byonna tuvumiridde nesegumirira yena gavumenti eyawakati nekusingira ddala ministry ya disaster preparedness naye kusingira ddala KCCA olwokuba omusajja ali deputy yamyuka omukulu bamuyita David Luyimbazi yavuddeyo n'agamba nti ffe twali tutegedde nti ono Kitezi tewakyalina gundi capacity esobola kukuumirawo gundi landfill bakitegeera dda nnyo mu 2016 ne leero bakimanyi akati huyo singa bakola bintu bibiri bandigezaako ne basengula ki ebisasiro ne babitwala mu kifo kirala oba okusengula abantu bennyini ne babajjawo ebyo tebandibikoze kati badduka nga fire brigade erinda gundi omuliro gukireki gwonoona ebintu property eryoka erabike ninako enjagala okubuuza wennyini zino emiliyoni 5 eziweereddwayo buli abafudde n'akakadde akamu ketuliddeko ogambye gavumenti kewaddeyo olw'okuliyirira abantu abafunye endiga kiwedde oba ekyo tebukyogeddeeko mu palamenti tukyogeddeko of course nga twebuuza nti kati zino sente bakozesa criteria ki kuzigaba kulwokuba tezifaanana bantu bajja kutuuka awantu bagambe fe otusoosola olwokuba tulaba kati ng'ebududa baaba 3 bantu bafa bangi gundi bantu bafa 4 n'omusobyo yes naye kuziika 3 kati okuziika kuno gavumenti ekikola lwokwagala kuwa famire okubazaamu amaanyi okubabudaabuda babalage nti omuntu bw'aba musiize mu decent manner naye kati decency ebeera nti tefaanagana ekyo tekiba kyabwenkanya so n'emiliyoni emu ku muntu afunye ebisago nze ndabira ddala nga ye yandifunye nyingi kusinga afudde naye bano gavumenti ebintu babikola kifuula nenge okiraba bakolanga ebintu ebyandisoose babikola nebisembayo ebyandisembyeyo byebisooka kati enkola ya NRM emyaka 40 tosobola kuŋŋamba nti mulina ministry eyabigwa tebiraze ate ne mugisikaza kulinnya nti ministry for disaster preparedness nikitegeeza disaster prepared kitegeeza yeetekekera gundi ebigwa nga tebiraze kati gyenfumiridde okusingira ddala ye sente zino ze bayita contingency fund ezo sente ziriko ne formula yazo buli financial year eyiseewo okwata 0.5 which is 1/2 a half no bazaamu that is multiply ne annual appropriated budget of the previous financial year omwaka kwayita kati nga zaali billion 5 munya no times nga muno gamba zino sente zona ziteese mugundi musawe muje bayita consolidate contingencies fund ne ministry ya finance ne ministry ya bigo tebiraze ebyo tebabifaako tebikyakola sente ze bateekamu teziwera na half ziri a quarter ku sente za kati ezo sente ze zandiyambye bino ebigo tebiraze naye ate okuyamba si kulinda bigwewo mutandike emisindi kugenda ku rescuing abantu abali mu bitaka n'okugyayo emirambo no ekyo mukikola mu advance bamanya ensobi nti Kitezi is a disaster waiting to happen anytime time bomb omanya nti kaseera koona engenda kuki kubaluka naye ne bamanya ne batafaayo kubeera ndi badukirira abantu babajjewo oba kasasiro kenyini
bamusengule ekyo tebakikola, which means abantu bafudde out of negligence by government. bagiyita palefem kikumi omusaba kaluza mwenda ekula okiriza ntudukize kuna junior school isajibwa nansala kibando nsumbi bebyo mbeera bwetyo bweri mu paalamenti y'eggwanga Uganda era omukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'ebiriwo byibyo katulinde kyekinaaba kiddako kyekinaaba kigoberera naye nga essaawa yonna ebigambo byandikyuka omukulu n'agobwa omukulu n'aba nga tulabyeko nnyo obwa kamisona ne mumukoma mu ngalo bingi bali mu kukola bingi bali mu kuyisaawo okusapootinga wano okugezaako okumukugira okufuula okugobebwa n'okwongera okumubikkirira kubanga kaali kanyeebwa akajja ne Museveni kyali ateze National Unity Platform okugiza okusuula mu mbi naye ate n'asanga Kyagulanyi mugezimu okumusingako kati balina okukuuma ekintu kyabwe nga bakikuumira kumira kireme kugwa kuswalira ddala naye nga already yaswala dda kuba Bannayuganda kati si basiru ate ng'ensonga bazitegeerera ddala okusinga nga bo bwe bayinza okulowooza nti ate bagezi okusinga Bannayuganda. Bannayuganda ensonga tebaziraba ne bazanalizinga ne bazennyonnyolako ne bazeebulirira n'amanya nti eno nno nsobi oba kino kituufu naye n'Empuuga ne bamutegeera dda nti nno yalya yabba esumisa omulimu w'omusolo kati wakyali kirala kibayinza kubagamba okuggyako okubabuulira amazima nti gundi mutuviire atufune obukulembeze obufa ku bannansi obukulembeze obufa obuwa ekitiibwa ensimbi z'omulimu w'omusolo tusobole okukola enguudo zibeewo amasomero gabeewo amalwaliro gabeewo Uganda yaffe tunyumire ku lw'abaana baffe ate nga naawe bw'ova ewakaawo ofiiringa nti gye ndaga wamma wagwanidde okugenda naye ova ewaka nga ovudde mu bitiibwa n'ate gy'olaga nga ogenza ate mu bwavu obusembayo ku nsi kuno so nga tuwa omusolo mungi naye tebakozesebwa yogirina kukola wabula abantu abamu bazeegabira bo ne beejavaana ne beeyagala ng'abantu nesso singa Bannayuganda. Omukama abankuumire tujja kuba tuddamu banange mweraba.